Mulije kumide kwanda Rose Media ujin kwandiza unakola na nkwabaza emirimu gyonna gyotusaka engalo mukwana ya subscribing atweyanziza tata nababambi subscribing atekako notification bell oteka videos labe mu budde. Olwaleero nkuletedde agoocha agafa ku mwana mulenzi Keys nga kirabika ye ekya TV Sanyuka TV akitadde. Kigambibwa nti agenze mu America kwekubira kyeyo. Naye abantu bangi bamusekeredde nga bagamba nti naye kati ajoyinize basekadama naye nga bino tebiri confirmed naye bambi bwe kibanga agenze kwekubira kyeyo agenze mu America tumuyoza. Ate ye Vulugu yabadde mu kivulu kya Alien Skin ekye Dubai ne Abu Dhabi yeyolese mu bungi abantu abenjawulo bali ku side emu abamu bagamba nti Alien Skin ye musobya ate abalala bagamba nti promoter ngenda kunkuterayo videos no mukwano obeerenga oziraba. Ate ye Madubala avuddeyo n'atabukira aba property agency okuva Matuga abamuwa ettaka lyagamba nti lyampewo bamulemesezza okukolerako byayagala. Ayise Mama Fina ne Bobi Wine ne banamateeka okumulwanirira okusobola okununula ettaka lye. Kankuterayo videos no mukwano obeerenga oziraba. Mukama omulungi akunkumire beera bulungi. Bye. Omukulu Kabwalya afuuse Ssekadaama naye ng'abadde akolanga content wakukakkanya bagezaako kuvaayo ng'oyinza okugamba bamusasula buwumbi ng'oyinza okugamba bamusasula ssente empitirivu nga kakkanya buli omu akuba buli omu agezaako okuvaayo yagezaako n'okkuba ku Kyagulanyi natuuka ne mbagamba basajja mmwe muli babubi kyovulaba buli aluzinga omulimu adda ku kyeyo nakibagamba nina video gye nakola emabega eyo ne bagamba kyeyogeza kati abase uniform bavumye buli kamu avumye basikadaama avumye basekadaama avumye buli omu olw'okuba ali ku ka TV naye nga wallahi talina kyasasulwa nkugambye bamukozesa nako okukuba Kyagulanyi yes nga bakola content waabwe bakakkanya Kyagulanyi bamuteeka wansi wallahi agezaako okulwanirira ensi kati yasoma naye bye yagenza okukola si bye yasoma kati wafiira ki n'ebitabo omukulu Kabwalya kubanga nkugambye miliyoni eziweranga 30 zagenze mu tiketi ez'ennyonyi mugattako ssente kibanda ze yasaba nga nnyingi zakabalinza amabanja teyafunye ssente naye ng'ate abantu babadde mu bangi kati imagine singa abaana bano bateeka sho nga temulimu tiketi zisukka mu 3 bandibadde balina ssente nnyingi nnyo but they didn't get money because there's so much money. There was a lot of money that was put in nga bagezaako just okumaking sure nti kibanda atuuka wano zino ssente zonna zaali za kwewola. I can testify that kuba naliwo gundi leetayo zino bino byonna bibaawo nga promoter wa Abu Dhabi nga mbabuuza ne kati wa Abu Dhabi ali kuki tamanyi kyagenze mu maaso kibanda kutuuka Dubai talina kyamanyi tutuuka show ya Abu Dhabi bagikyusiza veni bagiza ku Cubes Club segera Alien Skin bamubukingira ticket zaali dame ngazo sinagamba nti zifeke ticket osegera bano ba promoter bazimba omutima nga balaba nti ticket zonna ziweddo ate Alien Skin ajuzizza osegera muli mukutambuza mawulire mafu muli mugamba abantu nti Alien Skin mubi Alien Skin siye mubi ba promoter be Dubai boyino okunenya muganda wange kati nkowoola buli omu buli mu kitimu agwa nkowoola buli security department Mama Nabanja Mama Fina Bobi Wine companies ezigaba ebintu nga mumanyi muteeka abantu mu kamera ne mumala ne mukola ebyammwe olw'okuba muyisizaawo ebyammwe njogera ku company SMK Properties Manager Matuga ku kizimbe kya KR mwavayo ne munteeka mu kamera n'empita bannamawulire bonna n'empita ba Keys n'empita baani bonna all over social media taginga bannamawulire bonna betwagenda nabo okumpa poloti yange SMK Properties ng'ekulemberwa omwami gwe bayita Isma n'omusajja omulala awo mwavuddeyo ne mugaana chairman okukola endagaano etunda poloti yange eyo nsobole okuzimbira maama wange ne mbategeeza kegwake ketonye keke kebuzibe kabuche ngenda gitunda ku Nnyondo kati nkowoola baloya mwenna security mwenna
mikwano gyange mwenna ene connection njagala kujjayo poloti yange SMK mubanga yange gye mwampa yali yampewo kitegeze ne mwe mwaguza nabo mwabaguza mpewo katsoko olindeko gwagenda okula poloti ewe SMK properties Matugga. Please stop stopping. Mama Fina vayo lwanire poloti yange takali yange balitwala bwobo njagala Bobi Wine vayo ya jeyo poloti yange bwobo owulira ngonjagala ngabo buli anjagala yenna buli mukwano gwange yenna ng'owulira gonjagala kuno sisobola nze nabagamba tonteeka mu kamera ebyo bya kisiru bye mumanyira abantu neyo tabakyompa nze bwoba ompa lumu gwe buuza bonna abampadde bampeesa omukono ogwo todde eri n'omumanyira olw'okuba gwe omaze oyisawo ebibyo mbw ate twakuwa poloti eyo okole ki si yakutunda nemugana ne kyeyamaanyi okukkiriza abantu bagule poloti yange nkugamba nti mwampandikira era endagaano njirina buli kimu kirina purufu njirina bannamawulire baaliwo ne TV zaaliwo poloti sigikyusaamu saagala kuba bulango saagala bwa contract simanyi brand ambassador mwampa poloti yange ku bulungi mwami Isima era nakulabirawo toyagala kudda mu kamera nagamba dda mu kamera olage ensinga bwompadde poloti n'ogaana ne mugaana okudda mu kamera etegeera nze tompa byampewo omwana nze mbonyebonye nnyo tonteeka mu kamera bya kisiru kaakati bannamawulire mwenna TV zonna ezanteekayo nga bwe bampadde poloti muveeyo musituke tubanje poloti eno ntegeera Mama Fina bw'oba owulira onjagala kino nkikusaba vaayo olwanira ettaka lyange balitwala ettaka eryo nali nalyagala olw'ensonga y'okuba nti njagala kuzimbira maama wange nditunde nzimbire maama wange ennyumba batandise okwefuula kyeyamaani bamuganya oteekako omukono so Mama Fina nkusaba Bobi Wine kyonna kyokola kyonna famire mwenna abaaliwo nga bampa poloti eyo muveeyo sigenda kukkiriza Isima simanyi Isima era nakulaba amaaso g'omaguka toyagala genda mu kamera noona afandewo gw'otambula naye gwe mwagala okunziba kaakati nze mbalayirira eyange muyina okugimpa eyange poloti mbawaana migunju mmwe kumbe muli nzige ezajjo tudda ne korona okutusensera mu mitima ne mu biwoowoolo kati nze mbuuza gwe woba olaba nze ndikyeyambisibwa okupuusinga bizinesi z'abantu nina famire nina abaana ekyeyo kyansala emirundi 12 tegeera nenkomawo wano Mungu nankwatako nambresinga kati mwe mukozesa chansi okututeeka mu kamera TV zonna kati wafani balowooza Madu ayina ettaka era agenda kuzimba muba onfuna kumbe ettaka lirimu empewo eno efuumuka eringa eya kibuyaga muba onfuna nze sigenda kutya kwogera kubeera we yali ampa ettaka yaliyita kamera zonna